bano amakumi abiri bandivudde mu lwatu ne bagamba ati ffe tusaze okuba mu kibiina kya Nuupu kubanga ensonga ABCD Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi ABCD bebibozibozi bibadde muwulira busimenyi Kyagulanyi yasaba baka milioni 10 simanyi milioni buli mwezi bichi njala babuuza NRM ba MP ba NRM tubasasula sente kibiina kya buli mwezi bazisasula kati yo Nuupu okugamba tumusasule sente ziddukanye kibiina musango bimutambula ku TV nga mbyongera kubanga bino byonna biri sponsored by the state kati kana akakodo ke kali amba MP bave basale bagende mu NRM mu Muhoozi project bo public efune image nti Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda so siba MP abamudduseeko papa sire kyali kigendero tuyagenda mu maaso mukubanga Kyagulanyi muntu mukyamu naye wetwogerere sawa zino bale mujango nkwekule olw'ensonga nti bakitegeddeko nti public nzibu nnyo Didigi yagenze maaso n'abagamba bayagenda maaso n'abagamba nabo wa sente zange okuleeta ba MP bana 20 era ne tukkiriziganya bulungi nnyo naye ba MP baliruddawa nga balo bonna matama ntengo tekuli muntu yonna akola ki ayogera mu buswavu bw'ekitabo omukulu Muwanga Kivumbi n'ayimuka ng'agamba ekituufu kiri nti yes boss sente twazifuna naye omulimu tugukola twakkiriziganya nti tugenda kuleeta abasajja bano era sente twazibawa era buli kimu twakikola naye abami ba parliament bano bakyatuzanya jango nkwekule naye tubasaba mutuweemu akadde katono nnyo tugenda baleetera ba MP bammwe bakulosinge nti era twagezaako n'okufuna olutuula olw'ekyama ejjinja gye twatula ne ba MP 15 ne tukkiriziganya ne tubawa ensimbi ne tubaweerako n'emmotoka okukola ekintu ekyo naye abantu bano bakyebuzaabuza ng'afukaanaaba kubanga ekyatwalayo kwe kubalaga obulungi obuli mu kujoyininga Museveni n'ebibi Kyagulanyi byatukoze oba byotakkiriziganya naye kubanga mwana muto mu byobufuzi atuwaatya ebiragiro sijuidi biki kasasiro yenna nga mumanya abasajja bakulu abo abalina empiiga naye nakati n'okutuuka olwaleero abantu bano bakyeremye beebuzaabuza kubanga bakimanyi nti batuuka mu public egenda kubanga ebalaga kye bayita amaanyi g'abantu Dere Drinking General Muhoozi n'abagamba kati gigenda kola myaka 3 ffe nga tulinda ba MP bammwe naye tewali wadde n'omwe yavuli n'agamba nti wowayi twabawa omulimu guno ne tubawa ssente naye tubawadde ebbanga mukyaganya okukola kye twagala munaakikola bate munkikole mbawadde options 2 either okutuukiriza omulimu ogwo oba okukomyawo ssente mekazi bali mu buwumbi obuwera 30+ bano ze batalina tugenze maaso n'abagamba mulemereddwa okuleeta abantu bano nga bwe twakkiriziganya era tewali n'omu yazze kutwegattako omuntu bw'abanga akuwadde ensimbi ze kkiriza okola omulimu gwe era oba togukoze komawo mutegeeze nti omulimu gunnemye yakusalirawo kikyagenda okukola kubanga ssente aba yazikuwadde olw'ensonga nti omuntu bw'akuwa ensimbi zino aba asuubira nti ensimbi zino zigenda kukola omulimu gwe era olina okumuddira omugambe nti kino kiganye oba kino kikoze kitya okitegeera era ebintu bino bana bagenzo bizanya simanyi sente baba wokaddaana simanyi muzizi ebiki byonna omulimu gwonna nga Mpuuga agumayo bazanya muzanyo gwa bulungi nnyo bwetyo meeting eyasooka nekomekkerezebwa tugenda ku meeting ey'okubiri meeting wekomekkerezebwa eno mu kufundikira wano buli omu eyali mu meeting eyo yali mu panic kuba Museveni yabagamba mbawadde ennaku 15 okuleeta ba MP abo abayina okusala okudda mu NRM bwe munaakiremu okikola mugenda kummendegera bw'ate Museveni bye bagamba kati wulira okulya n'okukomba essowaani mu kufundikira meeting eno Yoseri yabagamba nti mbawadde ennaku 15 kati Yoseri nga bwe nabagamba nti muyaaye bale bafuluma yasigazaawo maama Lususu ne mutabani we
n'amugamba Anita Amongi nkuwadde ebiragiro kola buli kyonna ekisoboka mu parliament eyo okutega Mpuuga akanyeebwa bw'omutega akanyeebwa ne kakwata public egenda muteeka ku kikaliriro public bwemuteeka ku kikaliriro naffe eno tumubanja abantu baffe automatically ajja kumaliriza nga alina kukola kye tumugamba era nga n'abantu bennyini abamwewulizabulizaako balina kusala kudda mu NRM. Anita Amongi kye yakola bulungi nnyo n'aseetinga ebintu bye ebyaviirako Mpuuga ogwa mu katego kano n'ensimbi ze baali babba mu paliamenti yamutega ssente ezo ezimuleetera ebizibu. Muwulire bulungi nnyo mu bbanga eritali lyawala nnyo mulindirire okuvuwaliro nga njogera ebintu bino. Mathaasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bagenda kusala bayingire ekibiina kya National Robbers Movement olw'ensonga pressure ebayitiriddeko. Mumpulira bulungi nnyo, pressure ebayitiriddeko. Kati nga lumu omwezi ogwokusatu ku ssaawa 3 ez'akawungeezi meeting yatuula yakomekerezebwa ssaawa 8 ez'ekiro. Eno yatuula mu maka ga Muhoozi Ebuziga era akabinja konna kaalimu lwakuba nti kwolwo Sseggona yakeegattako oluvannyuma. Mu meeting eyo Muhoozi yabagamba awufa mutuuseewa ku nsonga ze twali mu meeting eyasooka kubanga tetulina budde. Mumpulirize bulungi. Muhoozi Kanyarugaba n'abagamba nze ebyokwogera nammwe sikyabyagala, njagala bikolwa. Either mumpe ensimbi zange oba mulete ba MP1. Muwanga Kivumbi n'ayimuka mu kiswalo eky'amaanyi n'agamba mukama wange mbadde nkusaba otuweeyo akadde katono nnyo. Tugenda kukwawuliramu Nuupu naawe weewuunye. Olw'ensonga nti tusigazaayo obudde butono nnyo ekyokulabirako bakansala abasinga obungi bonna twabakyusakyusa. Kati wano musooke mujjukire bulungi nnyo. Bakansala ba Nuupu badde bakyukakyuka ne batwale wa Museveni. Bano babadde babulooka, DP bulooka babadde babulooka abatwala bakansala bano okumitinga Museveni Muhoozi. Eno yali part of their job okutwala bakansala bonna. So si bakansala nti beerobingira mission eno. Mission yali abana abasajja basookera ku bakansala. Naye nga bo tosobola balamu kintu kino badda babagala beekweka ne batandika okulobinga nga balobinga bakansala bonna okubatwalayo. Eno za mukitegedde buti muddamu kubuuza bakansala bafuna atya access ku state bagenda batya. Bano badde babega bwe bati ne batandika okulobinga abaana bano bagende. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mwanga Kivumbi namugamba tuwe mwakadde katono nnyo tugenda kwawulira mu Nuupu ne Mukeerere amwenye. Era Nuupu ejja kuba tekyaliwo kubanga nina obujulizi obundaga nti tugenda kuleetera ba MP 20. Eyayita omukenkufu mu mateeka Sseggona n'ayimuka n'agamba mukama wange babayita ba boss. We need some small time. We are going to do exactly what we promised you. Because we still have some small obstacles. As we promised you previously, we've done a lot in bringing all Kasaras of Entebbe, Mukono, Wakiso, and Kampala, whom you met, and some that accepted to cross. But please bear with us, give us more time. We shall bring all MPs who received their money and who are willing to cross to National Resistance Movement because we've already gave them money. Muhoozi n'abagamba temulina time njagala bintu byange nga bwe nayibasaba kubanga nabisasulira. Mpuuga ng'ali wali akanodda amaaso atunulanga namwandu gwe baggyeko ebyapa nga bbawe yakamuziika ennaku ntono nnyo. Entuuyo ng'azisaza bibatu. Muhoozi n'agamba Mpuuga
nti bakulu mbawadde omukisa ogwokubiri naye mbawadde ennaku 15 okuva olwaleero either nga mulesi ba MP bakulosinze ekiddako munakimbuulira. Tugenda mu maaso. Muhoozi n'amugamba Mpuuga lindako twakuwa omulimu ogw'okukontrolinga n'ogw'okutubegera wa Kyagulanyi w'abalaze na kikyakola gwakulema ne mission gye twakuwa Kyagulanyi ng'akomawo okuva e Bulaaya lwetwamukwata walina ekintu ekyokukola tewakikola. Mujjukira bulungi nnyo nayomba n'abadde banfumaano ba comrades. Mpuuga mission yali nti Kyagulanyi bw'atuuka ku kisaawe wali n'ayingira n'acekinga in mu ggwanga lya Uganda. Mpuuga yalina mission babakwate ne Kyagulanyi mukavunga naawo apoisoninga Robert Kyagulanyi Sentamu mukavunga naawo naye lake naafu nga mbagende kamdali ku Kyagulanyi. Kyagulanyi tandalinya kigere kye wansi nga bamulidde dda bamutadde dda mu motoka bano ne bavuga okwetoolola ne bagenda musanga ewuwe gye basanga. Video muzimanyi bulungi nnyo omusajja nga controlling Robert Kyagulanyi Sentamu tamukkiriza kwogera n'abasajja naye nga mission yali tukola olunaku lwennyini lwe yalina mission bamukwate naye ampoisoning mukavunga. Mwena mujjukira saga eyaliwo nga bakwata Robert Kyagulanyi Sentamu bamukwata ne pastor muwavuzi n'abalala bateekamu kamotoka ako kannalufenya lye babatwala nalufenya mu sinaali eyo. Mpuuga we yali agenda okumaliza Robert Kyagulanyi Sentamu okumuwa obutwa mission ya mulema naye abantu bava ne banvuma simanyi lwaki olumba Mpuuga. Mugende mutunule ebifana bya Mpuuga ebikadde byonna tayambalako galubindi za gundi zabokyawo oludingi. Buli muntu lwomulanga abadde history tayambalawo oludingi galubindi zino bino bya black kitegeeza aba alina kyakweka wano. Abasajja bali bakyuka dde munye nga bakyuka dda. Mutambuze video nze nkyabawa information lwe yakomawo lwe bali bamumaliriza naye ng'era Mpuuga mission yera yakola ki yera yakirimu. Nokitegedde bulungi nnyo ekyo ekyokuba nti ku kisaawe kwennyini kwe bali bagenda omumaliriza. Abedi Wanika n'agamba Muhoozi boss nange nkusaba nga ngasse eddoboozi ku lyabano tugenda kuleeta ba MP naye nkusuubiza ne ba foot soldiers abawera 10 tubalina mu ngalo zaffe nga basiba ku kitebe kya Nuupu era nga abantu abawadda miliyoni 10 buli omu mu hard cash. Kati njala tegeeza mwenna abakulira ekibiina kya National Platform n'abali ku kitebe awo buli muntu yenna gomulaba ng'akosa platform ye ng'awoza Mpuuga emukulembeze wange mpaka lasiti ng'akola posti ezitakwatagana abo bomba gobero temutegana ngamu ku bantu abafuna millions 10 mu hard cash bali 10 foot soldiers ne mumanyiko mumanyi already abakola post eziri contrary ku bintu by'ekibiina kya National Platform ne president baba yogedde bano bafuna sente million 10 mu hard cash era nga bazi batuusaako Mpuuga n'akabinja ke bazirina. Ndowooza nja kwogerako omu for reference omukulu namuyita Sky Soldier yes sente yazifuna ne banne era ne mu meeting eno yego ba mentioning erinnya okuwa reference ng'abali omwenda bajja okuvaayo empola ono yes sente yazifuna era ngo batadde mu reference mu meeting yalimu eyo era second meeting million 10 yazifuna Sky Soldier n'abala mujja balaba tugenda mu maaso. Muhoozi Kanyerupama n'agamba nti twetaaga ebikolwa si bigambo. Tetulina budde okusinzira ku ssente ze nabawa tetulina budde netaaga ba MP nga bazze wano. Seguna n'amugamba nti buli kimu tugenda kikola era buli kimu tugenda kikola nga bwe twakisuubira okuteeka Nuupu wansi kubanga tujjuli mu control na buli kimu kyonna era tugenda kuorganizinga ojja kulaba ekigenda okubeera e Masaka nti abantu abagenda okujja n'abagenda okulosinga ku lunaku lw'ogenda okubeerayo ojja kubala bulungi nnyo okuva mu bitundu ebyenjawulo era kijja kukulaga ekifaananyi tubadde tukola omulimu guno mu nnamba ennene egenda okujja ojja kuba okiraba mukama waffe lindo omulimu tugukoze bulungi nnyo ojja kuba ogutegeera. Muhoozi n'abagamba wano kati muwulirize bulungi. Muhoozi n'abagamba njagala munkolere kye tuyita profile eyo profilinga offices za Nuupu zonna across the country weziri. Njagala okumanya balandlord banyalanyiri bizimbe ebyo njagala kumanya ssente mmeka Nuupu zeesasula
mbere mu contact ne ba landlords zabo njagala tugule offices za Nuupu zonna across the country bwanga bali basasula milioni 5 omwezi tugenda bwa milioni 10 tuzipangise omyezi mukaga ku mwaka naye tugenda kufula balandlord mali bavenga baga nti Nuupu ebati tasasula offices zino fe tuzitekinze over nga aba Muhoozi project era tukole buli kimu ekyetaagisa n'abantu bamu banaabeeramu ab'omutima omunafu tubawe ssente kubanga twetaaga kulaga ggwanga nti Nuupu twagiyingira era tugimaze bulungi nnyo okubanga tugitwala era ebyo byonna byogeddwa mu kubyogera bino byonna ekyabadde Masaka ndowooza mwakire bulungi nnyo kino kyekiri faalinga ku eno information gyemba wakati. Kino kyekyo ofisi ya Nuupu ekijjabweme Masaka guno mukisanga sikulabanga atenze yaganye nnyo enkola gyomukozeemu emirimu era ngenda kuwa n'akafuba bulikasala kamuwa akafuba buli kasala kankamuwe olwo ne kasala ono abakulira naye kasala naye kankamuwe NUP oye! DRE oye! NRM oye! DP oye! Uganda oye! PRE oye! Kati mwabalire abawagizi bafe abalwana nti simanyi mulwana bano bakansala ba NUP bali 8 mujono kuje jakono twagala Masaka engenda mu maaso twagala Masaka engenda mu maaso tetwagala mabega Baraba PRU bakansala basazeewo okujja okukolagana naffe mu Patriotic League Uganda era njagala okusiima nnyo omwami ono Katerega Ali akulembeddemu omulimu ogw'okulaba nti aleeta abaganda baffe tukolere wamu era tulekerawo okulwana ne fulaga yaffe tugiwanise wano ejja kubeera wabbali wano bisigalemu ebya NUP ne fulaga ejja kusigalawo awo so tujja kukolera wamu kulaba nti tutwala Uganda muki maaso ofisi eno egenda kuba ya NUP ne PRU kasooke nkwatemu ka video yako njagala information eno etambulire ku mulamwa buli omu nga kyenjogera akitegera bulungi nnyo eno eye Masaka yebadde reference kati mukulu Barambaruga Hale Frank Kasabuni Gashumba Manyina bagamba kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo mujjamu ekyalo si kyangu bw'osanga ennyumba ng'amaka mubaddemu omukazi naye ng'omukazi bawe yamuleka mu maka era nga wakati wali musajja buli muntu waddemba okujja okwenjula omukazi oyo okitegedde ffe ebbanga lyonna tuba tubagamba Masaka mufu n'abagirimu bafu so kati kino tekyewuunyisa kubanga already kibadde mu pipeline nga tulimu kigenda kujja just tubadde tulinda budde kati ekirala mu politics kyetuyita okukyusa ekibiina okudda mu kibiina ekirala gubeera mukolo gw'amaanyi nnyo ojjayo card membership yo ey'ekibiina n'ogihanding over eri oyo n'ojjamu n'engoye ez'ekibiina kyo n'ozihanding over eri oyo gw'ogenzeemu n'akuwa engoye ezize nezambala ekituyita crossing over naye ono drama n'abantu abatamanyikiddwa bwe muli mu kukola kitegeeza nti mulacking experience n'exposure next time mugenda okukola ekintu kino format n'emitenda mubayita okukyusa abantu n'okukola ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna next time mutegeka omukolo nga munene tu abantu baleeta membership card za Nuupu ne bakyuka ne mbawandisa mu NRM ne mbawa t-shirt za NRM obeza Muhoozi project ate oyo akuddamu okukola statement takola statement gagamba nti ffe tugenda kukolagana ne Muhoozi project ate tugenda sigala nga Nuupu ate mwambadde t-shirt za Kyagulanyi ate mugenda kukolagana ne Muhoozi project. That's what we call cow mentality. Mulina okukyusaamu obwongo, mulina okukyusa ebintu si batebe bikola ono katemba gwe mukola kubanga bukimete mulina support information gye ndina mwatandise bana bonna babadde buli mwafunye emitwalo 220 era mwatandise okusasula buli LC1
okuba nti bagenda kubagera bo emitwalo 5 anasobola okujja Masaka okwaniriza Muhoozi emitwalo 5 sente mwazisasudde dda ebyalo byonna bali willing okujja okwaniriza Muhoozi naye nga sereza muwa musolo kati next time bwo oyagala kola kitaka political crossover okola omukolo n'ogulangirira mu butongole nga togudde bugwi abantu ne baleta kaadi zaabwe ne baziwaayo ne mbawa kaadi zaabwe ez'ekibiina ne bajja mu uniform ne bambala uniform zammwe so si kugwa bugwi ne mugaa nti kubanga bino mikolo no comedy tebitegeerekeka kati nabo bagaa nti mwakyuse no bw'oba ogenze mu NRM ate tojjaga nti Nuupu egenda kusigala ng'ekolagana mu ofisi ya Nuupu. It is impossible. Eno si camp nti muli ba shareholders no. Mu politics temubamu ba shareholders no. Mubeeramu awakanya n'awagira. Era awakanya bw'awangula y'atwala. Era awangula atwala kyonna. Kati gwe nosobola kuŋŋamba nti Nuupu simanyi kati mugera gisigalamu ate nga muli ba shareholders ne Muhoozi project muki mu politics tebiriiyo. Kyetwala tubagamba nti abantu abasinga bali mu byobufuzi temutegeera kubanga obwongo bwamba taka tugende mu maaso nkamalirize ku ludi kubo obudde tulina butono. Ulira byayogera ono mwana. Mugendo okwanyiza pate zonna. Tuve mu njawukana ez'okuba nti abantu balowooza nti nze bwe mpirana Mr. Balamu owa Piero Yumba nkyuse. Kwe tuli wana ba NUP nga twaguze the 6 core values of patriotic league of Uganda. They are 6. Kati mukuru oli mu saati ya Nuupu era kuliko ekifaananyi kya President Kyagulanyi Ssentamu waguze 6 core values eza PLU. Naye PLU kibiina kyabyabufuzi kirijestalinge oba project kyekisookera ddala. Kati kyoyagala otugamba nti 6 core values zezikufudde shareholder mu PLU, that is wrong. Ekira kinjala okugamba muganda wange ensi tekwemazaamu bino byokola mu kamera. NRM eringa abatakisi ba mu Uganda owa takisi ayagala nnyo omuntu ali ewala tafa kuggwa ali munda. Kati gwoyingidde bwebadda muli bakubira essimu nga Muhoozi project amaze okulonkinga Masaka mbaluka. Kino kikugamba eno video gye bakutta olwaleero Muhoozi project bw'ajja Masaka ndo bagenda okulonkinga boddamu n'okuba ku ssimu ya Balamu oba eyani yonna neeyitamu n'agikwata oba okusinkana omuntu wa Muhoozi project wa NRM mbaluka. Okitegedde mbaluka NRM oba Muhoozi baagala nnyo omuntu ali ewala so ayimiriza taxi so si gwagiri kati gwoyigidde taxi gwe kikyo kiwedde teri age ate in fact siraba nko bantu basirunga mwate kankazanyi mukawulire Uganda mu maaso mbabuulira kino Uganda tagenda kusigala kyekimu tuteekwa okumanya ekintu kimu zino enjawukana tweziteeka ebbali kusigala nga Uganda twende tusinga omunene twenda tujja kuvaawo Uganda ejja kusigalawo tukolere Uganda yentya mbategeeza ekintu kino ebivumo bingi naye omuntu avuma omuntu budde bunaakola ekintu kino ekisinga obukulu nga twala Uganda mu maaso yabalabira wano. Kati muganda wange mu business tulinamu ekigo kye bayita marketing and promotion bintu bibiri byanjawulo. Mu marketing Coca-Cola erina fridges zayo ziri branded with the Coca-Cola soft drink. Pepsi erina brand yayo bagiyita Pepsi soft drink. Tosobola kuteeka Pepsi mu firiji ya Coca-Cola ogwo musango gwa nnaggomula era musobola okugenda mu kati tosobola kuŋŋamba nti Muhoozi project ezze mu ofisi za Nuupu nefuuka shareholder oba nemufuuka ba shareholder Muhoozi project n'oyogera ebigambo byonna ng'ate okyali mu uniform okyali mu t-shirt ya Nuupu be ya Kyagulanyi. When you decide to cross once togamba ate ndi eri no oyikubye goal abatunda ebyobufuzi bagenda kugamba tokyalina kubanga e office mu butongole tekyali ya Nuupu era njala otegeeza public nti office eyo tevunaanyizibwa ku Nuupu era si ya Nuupu kubanga ebadde ya Bwanika ne Mpuuga badde bagiddukanyizibwako so si ya Nuupu era nga baagala okukakasa nti si ya Nuupu mugenda baagala bannamawulire baagala information mugende ku kirebe kya national platform balage babuuze oba badde basasulira office eyo. Zino office z'abana abasajja baziteekayo Masaka pasire
kubanga buli office ya Nuupu esasulwa countrywide receipts weziri eno tayina receipt kubanga y'abantu so badde okutunda ekintu kyabwe n'okusigala nga bibuzabuza nkugambye Coca-Cola bafulumya product yemu yonna soft drink ne brand bw'okwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo musango bw'okwata Coca-Cola n'omuteeka bw'okwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo nako musango tebikwatagana tosobola kuŋŋamba oyingire Muhoozi project osigadde mu saati myufu mwogambira mbw ate ogenze ne 6 core values za Muhoozi project otegera bulungi era kyeva tubaga nti abantu bambanyoka basenga babwogere nga temutegeera kuba bwoga tuli politician nga tusobola kwawula wakati w'okukyuka n'okwegatta mwegattira mu ki obwongo butono awo sigenda kweyongera awo tuvuddewo katugende ku information oba tukyali kubano kubanza njala bbaya tuve wano kino kyembagambye nti office zonna era mulindirire mugenda tandika okuwulira nti office y'egundi ya Nuupu landlord yagambibwa ati n'abagiri bagambye bati era mugenda tandika okukyulira across the country kino bagenda kikola nga balina influence ya Mpuuga ne state okuba nti bagenda kukola ebintu bino ero yebadde ng'entandikwa okusinziira ku information gyembawa Mpuuga yagenze mu maaso n'agamba diddigi munnange totusindikira muntu mulala yenna kuva gy'oli twetaaga omuntu omu bamuyita Balamu Balugahale y'aba atutuukirira Muhoozi n'amubuuza lwaki oyagala Balamu ko Mpuuga nti Balamu tayasaamirira ensonga zemwogera tosobola ziwulirako ku media oba ewantu wonna ye muntu gwe muteesa naye kinne kisigala naye nga takyogedde mu public n'agamba ne ffe twagala muntu ngo tukulaga bamuyita Balamu gwe otusindikiranga totusindikira muntu yenna kubaga Balamu tayasaamirira naye the likes of Frank Gashumba tetwagala kukolagana olw'ensonga nti bwajja ku media olumu avaako n'anyooka ebigambo n'abyogera ku TV ne tusanga bitambudde kubanga bwemunyiizamu katono avaayo n'abyogera kati n'agamba ye tayagala kolagana nani kolagana naki na Frank Gashumba tugenze mu maaso mbu omwami ono bwajja ku media amanyi okunyooka n'aba exposing abo bennyini kati muwandiike ebintu bino ebisembayo ku information yeno okuva olwaleero n'enkomekerero y'omwezi guno ogwokusatu wewali okulya n'okkomba essowaani Muhoozi yawadde Mpuuga n'akabinja ke ennaku 15 ezisigadde ku mwezi ogwokusatu either baproducing ba MPs ne ba councillors nti bakuloosinze beegasse ku NRM ku Muhoozi project fail to do so omuomu nkiddamu Muhoozi abawadde ennaku 15 okuva olw'enjogerera mpaka ng'omwezi guno gu either 31 oba wiiki esooka mu gwokuna nga ba MP baba baleetedde bakuloosinze fail to do so diddigi bw'anaagenda ku The Winton okunywa omwenge ayinza okulagira bakwata omu ku omu mujja kula ekinaafa mu y'ebiraka mukyudde bulungi nnyo kati guno omwezi mugenda kuwulira kibayita okulya n'okukomba essowaani ba MP bagenda kuva batandika okwasaamirira which is okay Muhoozi abagamba I'm giving you 15 days from now to produce all the MPs whom you paid the money and you too you have to be submissive to NRM and you have to confess to cross fail to do so zamukitegedde bulungi nnyo abala ba firimu akantu kabakomandako mukamanyi bulungi bakunyola ensingo omulundi gumu mugenda kulya kyetuyita parapasel propaganda ku TV ku radio bagenda kuleeta buli kiyenje nga bakisasudde essere kitandika okuvuma kyagala kituume Nuupu kyogere buli kasasiro yenna naye ngenda bagamba ekigambo kimu ekikuttobodde kigenda buta omuvubuka omu gwe bayita Ssemujjunganda omanyi omukabinja kali mu paalamenti kama mafiya era abadde akwata ensawo ya Anita Amongi kati omuvubuka olwo yazze awolereze mu bbi munne Mathias Mpuuga Nsamba abaana bamuwadde fire bwe yazze ku ledio mwabe bagayega abaana ba Nuupu bavuma nze mbatya mu nsonyi nadde enkozi ensobi okuyingira mu nsonga za Nuupu kubanga ensonga ezaasula FDC ate saa zino ziri mu Nuupu kati nakoze ensobi okuzingira mbajja kumbuuza esente bwe zajja mu FDC wakola otya kati ffe tuleke tulwane entalo zammwe n'atwetondera wawonye yebyo nno
basajja bakulu babatadde ku kikaliriro essaawa yonna singa bagaana okulangirira nti beegasse ku NRM mu butongole baggibwako emitwe. Essaawa yonna singa balema okulangirira bakansalazi be bakunze okuva ku NUP okwegatta ku NRM era kyekimu kyekibakolebwako kubanga balidde ensimbi z'abakulu nnyingi nga bajja babasuubiza nti tugenda baleetera abantu bangi okuva mu National Unity Platform. Bafoot soldiers bangi w'owulira bino basaladde eddiiro olw'okubanga omukulu yabawadda miliyoni 10,000. Bangi be twalabanga nga tulowooza nti bali ku lwaffe naye ng'essaawa eno byebapositinga ku mikutu gyabwe gya social media bikulaga bulazi nti tebakyali ku lwaffe. Miliyoni 10 ne zikuliisa mu nsi y'olukwe. Weebuuze lwaki gwe Foot soldier bakuwa miliyoni 10 Mpuuga ne bamuwa miliyoni 5? Bwe tofumiitirizaamu ne weebuuza nti nze miliyoni 10 ngenda zirira bbanga ki oba ngenda kuzikolamu ki ekyo ekintu nze nsi yange? Miliyoni 10 ze bawa Foot soldier baava dda ku mulamwa. Bakansalazi be baagala okusigula basala eddiiro babawa miliyoni 5,5. Ba MPs babawa miliyoni 10,000. Kitegeeza nti ensimbi y'omwi w'omusolo etambula naye ng'ani afunamu? Bo be bawadde balya ne batunda ensi yaabwe. Gwe munnayuganda w'omusolo osigala okaaba nga tofuna services za ggwanga. Ssente zigenda mu kugulirira bannabyabufuzi. Awo wetutuuse kati Mpuuga mumusabire either atwale ababaka b'NUP be yasuubiza okuwaayo awone oba bamuleme okutwala bamusaleko obulago. Tali yekka, bamuwanga Kivumbi bonna bali mu ddiiru, bamedadiro begasse Ggona bonna bali mu ddiiru, ne munna FDC naye ddiiru agirimu Ibrahim Ssemujunganda. Bwe batyo bwe balabise nti bo baliwo okulya nsimbi yamwe wa musolo, baliwo okutunda bannabyabufuzi bannaabwe, so tebaliwo okukolera bantu mmwe aba abatuma mu paalamenti. Ebizibu biri ebintu ebyo kuba na ssente mu mpale naliwo jjolo byebyo era ebyakutwala mu paalamenti.